oba giyite Freedom Party kiteekeddwa mu kyapa gye bayita Uganda Gazette. Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde akakiiko k'ebyokulonda kakakasa ekibiina ki People's Front for Freedom bwe kakiteeka mu kyapa kya gavumenti oba kiyite Gazette. Kati olw'okuba akalulu ka bonna kabindabinda nga buli kibiina kiri mu nteekateeka y'okwetegekera okuvuganya mu kalulu kano nabo obutasigala mabega basabye bannakibiina abegwanyiza ebifo eby'enjawulo okwesoowolayo. Those of you who intend to participate in the next elections, Honorable Mike Abaziguruka and his election team are waiting for you to pick nomination forms. Bali mu bitundu ebyewala nammwe enteekateeka egenda kukolebwa okulaba ng'empapula zino zibatuukako. You don't have to walk from Kiryandongo to Kampala to pick the form, so they will be electronically sent to you. And then the guidelines, as he said, guidelines of processing these forms. Kyokka banera basabye akakiiko k'ebyokulonda okwanguyiriza okubawa ebbaluwa ebakakasa oba giyite certificate wadde ennaku 14 tezinnaba kuggwaayo. Before this, now you can invite people to discuss something and within hours you receive a response. So you Electoral Commission, do not waste any more time because you are time bad. Abakulu mu kibiina kino era balina okutya okuva mu bibiina eby'oludda oluvuganya ate okudda mu kwerwanyisa olw'ebifo ne beerabira omulamu omukulu ogw'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. If you are genuine that you really are fighting, you want to remove the junta, why do you fight those who are helping you to remove the junta? Bano era bakoonye ne ku misango egivunaanibwa Dr. Kiza Besigye ne munne Abed Lutale ng'olunaku lw'enkya lwe bagenda okuweza emyezi 6 mu nkomyo kyokka ng'oludda oluwaabi terunaleeta bujulizi bubaluma nga bano baagala bayimbulwe. Ebeni mwamulaba ku TV abantu abakulu tebalimba. Kaga tulina obujulizi bungi twagala Besigye ono bamuwozese mulekera ogamba nti mugambe nti bamuwozese yadde layini emu ey'obujulizi tebagireetanga. Basabye bannayuganda okubeerawo ku lunaku olwokusatu mu kkooti e Nakawa nga bano bakomezebwawo mu kkooti. Mobilizinge ba memba bonna aba PFF ne bannayuganda abalwanirira Freedom tugende Nakawa kuba Besigye tebamusiba nti azizza omusango wabula bamusiba kulwanirira ddembe lya buli muntu. Fena tugende Nakawa. Winnie Tesana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.